Munansonyiwa okwetalanga Abaaga anti olwaleero omulangira lwe yazaalibwa era bw'onkubira essimu ne sikwata bambi ngina kusaba tonyiigira wabula nja kusaba buli motivational speaker weeyongereyo. Ekituufu kiri nti saagala nabbalabako mwali munsuubiza omusajja nga mugamba mbu simanya laavu yeewala teriiyo nga munkakasizza nti tewangaala kaabula katono nviiremu awo ng'Abaaga embwa lwa bigambo byammwe. Naye amazima gali nti ani yandinsanyudde nga Prince Eric bw'onsanyusa? Ani yandiggyeyo essanyu lyange lye nali nateeka wansi ku mutima nga musajja gwe bw'okikola? Era njagala okukakasa nga simagamaga nti ne bw'olivuunika entamu musajja gwe nja kubaawo. Era nja kakasa abantu nti oyo ye bba wange. Nyongera okweyama nti ne bw'olitwala emyaka emeka nga tonnakomawo amatwale go tewali baagazannyiramu. Sirina muntu gwe nsobola kukwasa mutima gwange atali ggwe. Ekituufu kiri nti okulabankana kubaawo naye nze sisuubira kulabankana. Musajja gwe wampa buli kimu kye nnoonya mu musajja. Oli musajja mugumiikiriza, abasajja abasinga obugumiikiriza bwababula. Naye wandaga nti mu buli mbeera osobola okubaawo. Abasinga tebawesa na wiiki nga badduka. Olaba okoze bino mu kaseera kano kati muli ŋŋamba ate gye tulaga. Bye bimu ku bintu ebyongera okuŋŋumya ne mmanya nti nze essaala ezange Katonda yaziddamu. Neebuusa engeri gye nasaba ku olwo njiragireeko ne mikwano gyange nagyo gisabe. Naye amazima gali nti sijjukira. Nzijjukira kimu nti namusaba nti mpa omusajja ayagala omukazi, tompa musajja ayagala bakazi, mpa omusajja amanyi kyayagala olwansonga nnina ekyo omusajja kyayagala. Ekituufu kiri nti bwe nkugamba nti Katonda mubanja mba mulimba. Nze seegomba na kumanya oba mukulembeze wa ggwanga oba munnamagye oba mugagga Binnyoonkondo oba Sserulungi wansi, bonna saagala kumanya. Nze mmanyi kimu nti nina omusajja asinga. Nina Prince Eric Matovu yansingira abasajja bonna. Era njagala okukakasa nti buli wooba manya nti Anita the Boss Lady akwekuumidde. Weebale kunjagala munnange, weebale butassa mukono mu buli kimu, weebale butankoowa banaye nkuteganya naye tonkoowa. Abeeka bakutumidde bakwagala bitya, bakwogerako birungi byereere, balinsa akaseera ako mukwano simanyi na kumanya. Kyokka no leero mazaalibwa ga mulangira naye okusiza ati ku mutima najjuzaako essanyu eryereere mbadde sisobola kukyebeera. Nkwagaliza amazaalibwa gakyasinze ddadi era nkwagaliza kisinga my love. Njagala okimanya Anita the Boss Lady kuva ku makya obwedde asaba ng'agamba nti Omukama akolere buli kimu nga bw'okyetaaga mu bungi. Nkwagaliza amazaalibwa agakyasinze munnange era nkwagaliza mirembe myereere, nkwagaliza essanyu eritalina kkomo simanyi na kumanya. Naye njagala obeere bulungi munnange. Happy birthday omulangira wange. Wow.